Sijja jikuwa. Oyina jimpa. Sola jikuwa. Ojja kumpa sepiti yange. Sinza jikuwa. Bawa jinsonderako. Sisi. Oyina jimpa. Tanai. Eno salo wa lutalo every day. Nedda chairman. Lwasi mubera kuyomba ba neighbors. Abana yamwe mulizigamba mutya. Timubera ku ntalo every time. Chairman abantu bansobera. Sakoneke problem ava kusi. Chairman omusajja ono omulaba. Buli lunaku ku macha mwanzi. Ono siyo musaza neighbor yesangulu. Ye chairman. Neighbor wange. Naye buli ku macha muwe sepiti nga ngendo kola. Omuwe sepiti wa munyazika. Mwazika sepiti afumbiremu. Buli ku macha. Isitufu. Chairman kitufu. Then a problem. Nengendo kola. Nengendo okuddola eggulo jimusaba. Chairman luba lutalo. Olwaleero aganire ddalo jimpa kyokka sepiti yange cheya. Musazi. Wani chairman. Situfu. Kitufu chairman. Naye ono kitufu anjazika entamu. Sakoneke. Chairman. Akwazise kumala banga si. Banga ddene chairman. Omusaze enkulu. Chairman wakatato neiba. Anjazika entamu buli kumakya. Kati neiba situfu. Gwe nojazika si. Sina kye mwazika. Ne kati chairman. Nze anjazika entamu kati lwasi omuwasa fuliya ye naye ne bafumba esagulo. Kati chairman. Omukyala ono anjazika entamu ye kumakya tasiibawo. Kati nze nfumba ekyemisana n'ekyeggulo chairman. Kati emmere ngiteekebwa. Mmere yange anti nze nfumba lumu ekyemisana n'ekyeggulo. Babandeesa emisana. Eyasagulo esigalamu nfumba lumu chairman. Chairman. Wakiri yanyitadde mu sowaani nange n'enfumba. Wakiri kayitadde ku sowaani naye ne bafumba esagulo. Chairman. Obuuka bugendamu. Mu mmere ujjukira essowaani bantono kati obuuka bugendamu. This is very small. Tuyina okuba n'okutegeenyagana ku saalo sino. Oyina Mufaliso. Chairman. Siba siri? Ngwina chairman. Twala Mufaliso eyo. Chairman. Ozimuwe. Chairman. Isi order. Ye bagende batunda Omufaliso. Chairman. Kagule sapichi omulala. That is very simple. Yes. Tapakana. Chairman nabwa usazemu sibulungi. Sibunuza atya. Wasa maneno mukopi ya fayasa. Natazizza cheya. Natazizza. Nafe tafiza.